tiktoka atuyiyemu obutambi naye ebintu bya Katonda bizibu. Ono yabadde yakamala okwogerera obutambi bwa Shani Lips, nga yamala okwogerera obutambi bwa Kirabo, ono nga yakamala okwogerera obutambi bwabo abawala obutambi bubadde bwafulumyeko ennaku entono, ng'agamba nti poliisi yandivuddeyo nekwata bano abantu, wemala okubakwata nebabuuza nti obutambi bwammwe bwafulumye butya, ne batandika kwabo bennyini. Bannanga omuwala yayogedde ku TikTok, abantu nga bawuliriza wama kituufu, kumbe obubwe bwe buddako enkeera. Yabyogedde eggulo. Olwaleero obutambi bwe tubulina. Olwaleero nga yakamala ga poliisi ebakwate ebabuuza akanana akataano, obutambi bususse obungi, osindikira oti omuntu obutambi obusego obubwe. Sooka owulirize bulungi nnyo enjiri gyakolokose, kati naye emutwaliddemu. Abaana abo Juni etufuukidde Juni. Mwali mutuddekawo ne mwebuuza ani ataakatambi oba ate obutambi buno lwaki tetutandikiraawo. Uganda Police, I'm starting to think you guys enjoy watching these videos, nude videos and sex tapes, because why don't you usually summon the person in the video ne tutandikiraawo n'abalaga gwe yakawa cheni netandikiraawo paka ku yakatadde, kubanga mu byonna aba yakatadde ye main problem. Fenna tuleme kwewunza abali waneeno. We all do a lot when in love. We all do different things ebintu byetukola si byerimu. Ate abantu abeeyagala beesiga, weesiga omuntu naye nga tomanya ani gwe weesiga. So instead of condemning omuntu gwe muba mulabye mu katambi buli kaseera, omuwala nembeera kuneeno ne crucify, why don't we go back ku drawing board ne tugamba ani yatadde akatambi, emizo gineeno gikome. Muvumye omwana banayagala obuzibu mulina obulwadde mmanyi bumu mutwe lubuto na musujja. Temukimanyi nti nno gyeri ekintu kye bayita depression, nti omuntu asobola okuva mu depression n'abikaminga suicidal ne yetta. Mumanyi embeera oyo omwana gy'ali mu ssaawa eno Kisitu Kirabo, whatever her name is, mumanyi embeera ssaawa eno gy'alimu. Have you even tried to ask nti banange oyo omwana kati aleta, because obutambi obwafulumye, they're not the usual sex tapes, simanyi nude videos. No, we also the disgusting video nga bamukuba mu torch kye yali tamanyi na kumanya. She had no idea. That's a very huge score on her. Ne mumukonde eminze bakazi banne mukuba screenshot mubuteka mu comment section. Abasajja banange Ugandans, let's be human. Atuna mwana tali problematic. Kuno kulikanga abaana balivinga your life baji nga bali problematic, baba bavuma buli kaseera and all that, but she's not problematic. Oba akola biki oba yeetunda yamanyi